Eno ye channel y'essuubi eyadda is still hope. Kale fyonna gy'owangalira tukubuuzaako nnyo eno bagitadde is still hope. Halo ku Dish TV n'emikutu emirala. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati Bishop Kiganda abadde ne birthday. Abadde ne birthday ye. Mu bagenyi abayitiddwa analabyemu Bishop Michael Kyazze. Ayina speech gye yawadde. Ino speech ogitegeera weetaaga okubanga olina entegeera endala esukkulumye ku ndala. Kale njagala ogiwulirize. Badde yeekuusa ku bisiyaga. Naye yeetaaga okutegeera. Kubanga ogiwuliza oyinza obutategeera kiki kye yabadde agamba oba ni gwe yabadde ayogerako. Naye sooka ogiwuliriza eri mu ddakiika nga 7. Onoolemerwa okutegeera kyebadde agamba oba gwe yabadde agamba. Nze kanzije nsobola okutemeratemera ensonga. You may have your seats. Wetuulireko wansi. I'm not going to speak for long. Sijja kwogera bingi na bbanga ddene. I asked Bishop Musoke to come and stand close to me. Omulabirizi Musoke jangu onnyimirire ku lusegere wano. Bishop Musoke is my future. Omulabirizi Musoke bye by'omu maaso byange. Emirira wano kumpi. Stand close to me. Now let me tell you something. Kambeko kye mbagamba. Me and David Kiganda. Nze ne Dawudi Kiganda. There is no way we could have met Tewali ngeri gye twandisinkanyemu. if it wasn't for Jesus. Singa tekyali lwa Yesu. Because we come from different worlds. Kubanga tuva mu nsi za njawulo. He comes from Masaka. Ava yiri ku mutala gw'e Masaka. And I'm City-born. Nze ndi munnakibuga wano. There is no way we could have met. Tewali ngeri gye It twandisinkanye. is Jesus who brought us together. Yesu ye yatuleeta awamu. I've known David Kiganda since 36 years ago. Dawudi mumanyidde emyaka 36 emabega. That's not a short time. Ekyo si kiseera kitono. He's 62 Awezezza 62 minus 36. jaka 36. Now you know that I didn't fall in love with him or like him because of his TV, radio, or his car. Saamwagala bwagazi bwa rediyo yo, TV ye oba motoka ye. We met when we were raw. Twasinkana nga tukyali basu. They were fidgeting with starting a church in Kampala. Nga bakyalafuubana bakikiita n'okutandika ekkanisa e Kampala wano. I think a little bit around what we used to call Birole. Wali kumpi ne we twayitanga ku Biroole. Then somewhere there where we call Chivulu. Kati wali we tuyite ku Kivulu oba mu Kivulu. Then we came here Ne tulyoka tusenga wano. in a camp of prostitutes. Mu lusiisira lw'abo banneekolera gyange. I used to wonder how he pastors a land of prostitutes. Neewuunyanga engeri gy'asumba ensi y'abannyinaffe abo. And there were prophets who were saying, Nga waliwo bannabbi aboogera. that young man won't survive. Oyo omuvubuka tajja simattuka. The church is here, Ekkanisa eri wano. prostitute center is here. Bali omutala gwe beekolerako emikolo guli awo. Now it's many years since the prostitutes became preachers. Myaka mingi giyise okuva bannyinaffe abo we baafuuka ababulizi b'enjiri. I stand here Nyimiridde wano to thank God okwebaza Mukama for my brother standing. 36 years in the Lord, I know he's been standing. olwa muganda wange myaka 36 ng'ayimiridde mu Mukama waffe. It has not been easy. Tekibadde kyangu. Sometimes we have gone through hell. Olumu tuyise mu kye bayita eggeyeena. Eggeyeena. Church hell and domestic hell. Ekkanisa geyeena n'obusambattuko bw'abantu betumanyi naye nga nabo geyeena. Sometimes I get problems Olumu nfuna ebizibu. and I say, if Kiganda passed through this, Nenjuliza ne ŋŋamba bw'abanga Kiganda yayita mu bino. there must be a panya he left for me to escape. Wateeka okubaawo ka shortcut kappanya ke yandekerawo nange ntolokera omwo. And I want to thank you for trusting me. You have shared many things
which are personal and confidential with me. Njagala okwebaza olw'okunneesiga ogabanye nange ebintu ebibyo nga ggwe n'ebyekyama. We share many scars in the same place. Tugabanya enkovu nnyingi nnyo mu kifo kye kimu. In 2009, mu 2009 I had problems with sodomites. nayina emitawaana n'Abasiyazi. I didn't know how many there were, Nali simanyi muwendo gwabwe, but I remember telling you naye nzijukira nga that for nkutemezaako me I went into a cassava plantation nti nze nayita eri mu ssamba lya muwogo oba ennimiro ya muwogo to uproot some cassava. okusiguukululayo ebikola ebimu ebya muwogo. When I pulled, bwe nasika the entire village was shaking. ekyalo kyonna ne kitandika Then okuyuuguuma. I started wondering, Ne ntandika okwewuunya, what kind of cassava is this? kikolo nabaki kino You kyensiguukulula? pull here Osiguukululira wano, and the neighborhood is the one shaking. ekyalo kyonna nga kiyuuguuma kikankana. And I came and told you, Nenzija ne nkutemezaako Kiganda. ekintu kye tusika nga kirina muwogo mungi. The thing we are uprooting has got a lot of stem tubers. And you laughed at me again. Nosekerera. You said what? N'ogamba ekiki? I said I'm pulling muwogo, but it is Ne nkugamba nsika muwogo, nsika ekikolo kino naye ekyalo kyonna kiri mu kuyuuguuma. we had no TV, Tetwayina wadde TV, had no radio, tetwayina wadde rediyo, had no guns, tetwayina wadde had emmundu, no police. tetwayina wadde abakuumaddembe. Every pastor in this nation, Nga buli musumba yenna mu ggwanga lino, almost everyone forsook me. buli muntu yenna kaabula kata anveeko. They are saying, some sat me down and say, stop pulling muwogo or we will not have. Abamu bajja ne baŋŋamba lekeraawo okusika ekikolo kya muwogo oyo tugenda kukyawo batukwabulire. But when I came to you, Naye bwe najja gy'oli you encouraged me. wanzizaamu buzza maanyi. You said pull muwogo. N'ogamba ekikolo kya muwogo kisikireyo ddala. And you are the only person Gwe muntu wekka who would call me on the phone eyankubiranga ku lukomo lw'essimu and you talk at a normal voice. n'oyogerera mu ddoboozi ly'ettuufu. Everyone who was calling me Buli eyankubiranga essimu was whispering. nga nkuba bwama. You do not know what it means when someone calls you Tomanyi kye kitegeeza omuntu bw'akkubira essimu and they are whispering. nga boogerera mu bwama. Jolly, Are you there? onobawona Will you survive? gabanji. There are several. But Kiganda would call me and say, hey, we stand. Kiganda yankubiranga essimu n'agamba tuyimiridde. Hallelujah. And we went through the muwogo period. Ne tuyita mu biseera by'okusikayo ebikolo bya muwogo. Our cars were stolen, Emmotoka zaffe ne bazikolera olukwesikwesi ne bazibba. death threats, Ne batutiisatiisa and it ended. Ebyo byonna ne bikoma. Kiganda was always by my side. Kiganda nga tanva ku lusegere. So I hold him special for me. Kaakati nze muntu wa njawulo nnyo gye ndi. Also, we went through other episodes which I will not Ne repeat. tuyita Kale, lowooza Bishop yabadde aweza emyaka mmeka? Kaaga mu ebiri, if I'm not mistaken, Kiganda yabadde n'omukolo ogwo ogwa majaguza. Naye mu statement za Bishop Michael Kyazze agambye amumanyidde emyaka 36. Dino yaba mukwano gwo nnyo. Bameka nga owangadde n'omukwano gwe ogwolina emyaka egisukka 2. Abasinga emikwano mwaka gumu tuba tumaze dde okutabuka nga twawukanye. Naye bano bwe bamanyiganye since emyaka 36 emabega. Oyo nno aba ate munne nnyo. Kakati agambye waliwo scenario gye yaliko nga alina muwogo gwe yali akuula. Akozesezza ekigambo muwogo. Ndowooza alina okubikkulirwa amusobole okutegeera. Ate kikyategeeza Abasiyazi baali bamuli bubi. Yali ndowooza abalwanyisa. Naye agenda okukitegeera nga Abasiyazi bano balina emirandira nga onyeenya wano
naye nga muwogo yasuula dde emirandira awaddako. Kati Kerere togenda giwulira wano woonyeenya, ogenda giwulira awaddako eri. Simanyi oba otegeera kyagamba. Nkuwa example nti muwogo ali mu kyalo kyo agezaako mumusigulayo muggyayo, naye ate Kerere ekwata ku muwogo teva ku kyalo, eva walala nnyo. Kitegeeza muwogo ono yalanda, alina gy'ava. Ate yo awo waasibuka tegenda aba akuzannye nti yeeraga nti mulungi wano ye takuba Kerere, naye alina abamulyako emabega eyo be bavaayo ne bakuba Kerere. So bambi yagambye yayita mu bintu bingi, church hell, agamba domestic hell, mu kanisa mulimu bingi, abasumba abo bayita mu bintu bingi, ate ne mu bulamu obwebweru w'ekkanisa oba obwa bulijjo balina ebintu bingi bye bayitamu. Kati agambye mu mwaka gw'2009 yalina ebizibu biyitirivu n'Abasiyazi. Yalina ebizibu bingi nnyo n'Abasiyazi, era akozeseza sitoole ya muwogo eyo agezezaako okuba nga ate akunnyonnyola bingi nnyo. Naye agambye ekisinza okunkwata kuti abasumba abasinga aboogerera mu nkukutu bwama, nga bamukuba obwama nti okyaliyo kitono kiyitako, muwogo gw'onyeenya nga bannaye yabala. Muwogo wonna owulira Kerere eyo, muwogo n'omusobola oyo, muwogo mwesonyiwe, okitegedde. Naye agambe Bishop Kiganda ye yali open, era nga muddamu n'amugamba gwe tofaayo, olutalo tulimu, muwogo ajja kusigguka. Kyazze naye akozesezza engero za Yesu. Bw'atamutegedde wegulireyo kiro ya pooko olye, nendowooza mwenna mumutegedde. Akozesezza nnyo olugero, ate olwetaaga amagezi amangi okuba nga olutegeera, ate nga kirungi by the way kuba nga for security purpose n'ekirala obutasajjula nnyo mbeera, okukwata ejjinja ate n'okuba mu binnyira. Kati kyova akozesezza sitoole ya muwogo. Naye nze kyenjizeemu, simanyi gwe kyoyizeemu nti that friend, mu mbeera yonna gy'oyitamu olinayoko mukwano gw'asobola okubeera ku sayidi yo nga bonna balaga batidde embeera, batidde omuyaga. Olinayokko oyo Mukama gw'anaayitiramu akugumye. Ogenda nga tulina ng'olina emikwano nga 100 naye gwe funa ekizibu togalabako wadde n'omu. Omala okiyitamu ne bajja nga beeyogeza, nabadde tukako nabiwulira naye mbadde mu kyalo naye n'asooka yeewozaako awo. Otunula ate mu busiru obungi ate naffe ne tubikkiriza bye batugamba, okitegeera. Kati baba bamanyi nti kati ogenda akawogo weekali bagenda kuddamu bakulye, oddamu n'ofuna ebizibu. Eyo gye babulidde babeera mu kusanyuka, babeera mu kujaguza. Oyinza okwekanga nga ne ky'oyitamu bakirimu wakati. Kimanyi oba otegeera. Kati ye sitoole ya muwogo. Oyinza okwekanga bano pasita baayogeranga mu nkukutu ebitategeerekeka, ebitawulikika, ebitakutuka, nga ssebo nabo muwogo yabaliisa. Ale nga badde eno bamwekemyakemya, onooyitawo muganda wange olaffe twogerera mu nkukutu, olina onoobikako omumwa, twakkiriza dda muwogo okutulya. Simanyi oba okitegeera. Eno message ebadde nsabike ate njagalidde ddala. Kati gwe alowooza by'olowooza gw'amanyi, naye ye akugambye muwogo, kasava ono gwe balya, katali musiike.
So yoyo omusumba, in fact ebiro ebyo ddoozi oba ojjukirako omusumba Kyazze neeno omusumba neono balinyo nga balwanyisa nnyo ebisiyaga awo 29 awo simanyi oba waliwa okitegeera. Kakati okusoma ebyawandiikibwa Yokaana 15:13 akugamba etya, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Okitegedde? Yesu teri mukwano gusinga guno okubanga yawaayo obulamu bwe ku lulu. Then that is a friend from friends. Kakati ne ku nsi kuno Katonda asobola okuwaayo omukwano. Kati Yesu ye ali mu kategori ye tosobola mugeraageranya ku baana balala. Ne ku nsi kuno Katonda asobola okuwaayo omukwano ogwo mu mikwano gyonna nga ye asobola oyiwawo omubiri ng'enjogera ennaku zino. Naye ekibuuzo kankubuuze, mu namba za ssimu z'olina omwo tugeze ne kikutukako ekizibu ekinene, bameka asobola omubiri? Bameka b'olowooza nti mikwano gyo b'otwala biki ng'asobola okuva ow'essaawa 8 ogw'ekiro ng'ofunye ekizibu? Kitegedde? Kakati nno munnaayo omusumba Kyazze okusiima munne alina ensonga. Yamuwirawo omubiri, kyali kintu ki? Muwogo yali amutwalaganya. Togozanya ne muwogo, abasajja bazibu abo ba muwogo. Balina ssente, balina connections. Muganda wange ate ye muwogo asirika. Kakati eri gye yakola gye yamera eyo abamulyako abo gy'owulirira kuba kerere. Kati bano abatabimanywaga naye omusajja naye muwogo oyo gwe balumba atayogera, abantu bano muli bazibu. Oba muwogo wano yeefuula nga ali innocent, kumbe eri bonna abakuba kerere yeye. Simanyi oba obubaka obwo obutegedde, naye bwe bukulema otegeera awo genda kuwangatto n'ate engatta agenda kuyamba, kigenda wa Yesu yajja okubukunnyonnyola. So ge gamazaalibwa g'omusumba Kiganda agabaddeyo ate ng'aweza ndowooza emyaka 62 ate egy'obuto. That's very great. We celebrate happy birthday musumba, wadde yayiseeko tukwagaliza birungi byereere. Mukama akukola ebyekisa ebinene mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Gwazimbye omutima gw'amaanyi, naye ffe Bayibuli etugamba mujaguze naawe abajaguza, ate munakuwale nabo abanakuwala. Kati badde bajaguza tesobola kujja kunakuwala. Kati gwe ekikuyisizza obubi amazima genda olye ku Mwoyo Omutukuvu akuwe ku bibala. Olwo yasigala kuba nga nsukkawo wano ate message eyo ebadde nsabike. Gwagitegedde atagitegedde gw'amaanyi. Kale gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, nyamba nange ofuuke mukwano gwange ate onfunirayo omukwano oyo anaayimirira ku lwange, gw'onookozesa mu mbuyaga, mu nkuba, mu musana, mu muliro, ayimirire nange. Nzikiriza okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Muwogo omuwulidde, si mwangu oyo muwogo, nze akubuulira paka nakati muwogo akyalemeddeko, naye mu linnya erya Yesu Mukama ajja kulaga ate obuyinza bwe, ajja kusala omusango ogw'ensonga. Kampumulemu katono, wenkomawo bingi bye tugenda okwogerako, naye ndowooza we sikomawo tujja kukwatagana olunaku lujja kuba lwa nkya. Waliwo emikolo egyabadde eyo, akatambi akatambula ku social media akaba katuliki. Papa alina gwe yasindise n'akwata akawanga. Tujja kuba tutandikirako eyo story n'ebirala bingi. Sula bulungi, weeraba.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.